Say something. Banange bana Uganda cyana kunyo ekituseho wano emitima gyaffe gimenyese nenga Bobi Okuyimba situka tutambule. Yeah, the fight is still on. We are going to use whichever avenue jetusobola okozesa okulabanga tukomyawo baganda baffe abasiranira eno. Cyana kunyonyo nnyo nti ne twabadde tujja twasanze hundreds of young girls gabasimbye enyiriri ku airport bali mbaleta muzinensi nenga muzinensi babaleta kuba harvestinga mu organize zaabwe muze mubiraba stole muze muziwulira babajjamu ensigo ne bakujjamu kyonna kye baagala bo bajjanja b'abantu baabwe nenga ani afunamu Museveni n'abantu be n'ebyo organizations ze bawa license okuleeta abantu baganda baffe eno tibawulidde emisango mingi nnyo egivuddeyo naye gavumenti interesting angako kukola investigation ku zino organizations. So kiraga nti noffe nga bannayuganda tuli ku lwaffe era tuleke kwesiga gavumenti tetwagala Museveni n'abantu be tebatwagala kiringa nga abagamba nti bo balina ensi yaabwe endala nenga ensi zonna zonna endala zikolerera abantu baabwe ensi zonna zonna endala ziyisa eggwanga lyabwe nga owaka waabwe ekirungi kyonna kyonna kye balaba ewalala baba baagala bakiteeke waabwe enguudo ennungi amasanyalaze buli wamu kyewunyisa nti tukyafumbira nakunku ensi engagga ennyo nnyo emiti bagisazeewo olw'okubanga ki bano abasajja tebafa ku munnayuganda so mwe bannayuganda bakyali eyo abalowooza nti no gavumenti ebalimu mbasaasidde era nsaasira nnyo omuvubuka yenna gwe akyawagira gavumenti eno omuntu yenna awagira gavumenti eno owagira okunyigirizibwa kw'abannayuganda so fenna nga bannayuganda twebereremu tukimanyi nti no kyonna kijja kuggwa kubanga tuli basabi tukkiriza mu Katonda oyo omu yekka era nga naffe tumanyi nti no tulina okwebereramu nga bagamba lubalambeere n'embiro kwentadde so tetukirekera Katonda yekka bannange munansonyiwa ndi munubbi naye kastamwe mukitegeera bana eno tusagamu naye ng'ensonga eno eri very very serious emitima gitumenyese nnyo naye bannayuganda mumanye timuli kulwamu bwe mubanga mukyalina abasajja abo abatabaagala omuntu yenna ne bwayagala bakolera ki kijja kulemesebwa kuba nekinugana amaloboozi n'ebigambo byetuyimba tetwabigula gala tukikole naffe tuteekeko ekatafaali akateni naye bannayuganda bannaffe mwe abatulaba abali mu makomera mwe abali mu biyumba tuli wano Dubai tuli bannayuganda we are Ugandans okay. You are black people, you are Africans. But these people that claim to be Pan-Africans, they care about foreigners more than Ugandans. Mwebana Uganda Museveni tayagala muddemu nsi yammwe ensonga lwaki abasibira eno ayagala bwe muba musobola okufa mufe tubasaba temuggwamu maanyi temufa temwekola kikyamu think positive kubanga nawe olukulwana koyina kwekusigala nga oli mulamu kwekusigala nga oli soba musigale nga muli soba eyo mubiyumba gye muli buli omu akwate ku munne amugumye amugambe kijja kuggwa at least embeera yammwe bagimanyi. Part of our intention was to create awareness but again we are succeeding. Look tunulira bano abantu bonna babadde basemusho saawa ziri 8 wa misana naye babadde bakante babadde bazze ku show eno wano n'abadde wagenda kujjula ng'ogyeko okunyumirwa tubadde tujja kusobola waakiri okuzaako abaana abamu ewaka. That is what we want kuba tumanyi kye bayitamu zolwaliro bansibyeko essaawa 4 n'abaana abamu abo bye bagenda okuzaayo n'endaba kye bayitamu abo abamazeyo emyezi
abala bagenda kwezayo myaka. So it's very, very unfortunate. Very unfortunate. Yeah. Naite mopowa. People power, our power, people power. NUP, Everywhere. Everywhere, NUP. Nenga tojja kumalako. Ajja kumalako ne bwana akola. Tuli bagumu tuli solid. Solid. Chorutalo, alwete, tuyambale ngule, tuyambale ngule, tuyambale ngule, chorutalo, alwete, tuyambale ngule. Nejeyo ngachiwede, tuyambale ngule, tuyambale ngule. Yambalengule ya jana My land, Ika, you sleeping, mama land. wake up, wake up, Wake up, mama land. Oh, mama, my Africa. Hey, Africa. You sleeping, mama land. Oh, mama, wake up, mama land. and for Uganda too, my brother. Oh, my mama, Uganda. Hey, Uganda. Weba se bambi. Hey, Zuku kabambi. Hey, boy, Uganda. Weba se Savas simuka, bubanga weba se lero sisimuka, bubanga weba se boy lero sisimuka, bubanga weba se lero sisimuka. Yo, greetings friends, greetings brothers and sisters. My name is Bobi Wine right here alongside my brother Nubian Lee. Yeah. Now, it's unfortunate. We regret to inform you that following all the challenges that we've been having from being detained at the airport for 12 hours to being questioned and then ultimately being released after a lot of pressure, we regret to inform you that the authorities in Dubai have called the proprietor of this place and ordered that they cancel our show. Right now we are in Dubai. This place is called Wanderers Sports Club.
we were going to have a big show here today. Hundreds of people have flown in from nearby places, from Qatar, from Bahrain, from many other places to come and support the cause. We are not here for business. We are not here to make money. We are here to support fellow Ugandans, fellow Africans. Hundreds, in fact, some say thousands of our people are stuck here. They are in detention centers, and all the authorities are asking for is for a return ticket back home. We have been reaching out to the authorities in Uganda to return Ugandans, and also reaching out to other African countries to repatriate our people who are facing racial segregation, who are facing all manner of oppression and dehumanization. It's very unfortunate that the authorities have cancelled this concert, and the information we have is that the influence has come from the Ugandan embassy here in Dubai. Now, after the government of Uganda refusing deliberately to bring back our sisters and brothers that are stuck here and in other Arab countries, we decided to organize this concert. As you can see, this is a very huge venue. Here today, we were going to be able, in the next 4 or 5 hours, we were going to be able to raise money enough to bring back home at least 400 of our brothers and sisters. It's unfortunate that the regime in Uganda, the government of Uganda, through the Ugandan embassy, has been fighting this effort. Now, the embassy of Uganda is supposed to mind the welfare of Ugandans. It's supposed to make sure Ugandans live in dignity wherever they are. They failed in that. You remember that in the wake of the COVID-19 pandemic, Ugandans and many other Africans were facing racial segregation in China, and they were not coming back home. While many countries, many African countries were, repatriating their people, Ugandans got stuck in China. Myself, together with other Pan-African businessmen and leaders across the world, particularly in the United States, offered to charter a plane to bring back our people. All we needed is landing space. The government of Uganda refused to give us landing space. They blocked us from landing our people back home, and our people are still stuck there. Today, the government of Uganda has done the same. I think it's a shame. It's a shame that the people that rule over us back home, not only care less about the well-being of our people, but actually are the proponents of the oppression of our people. It's very sad, very, very sad. I'm here in Dubai. Brother Nubian is here in Dubai. Many people flew in. Some actually had wanted to come here and buy some tickets. There's a brother that came from Qatar that was on the same plane with me that came in to support. There's another brother that just came from Nairobi and he wanted to watch us perform because we are banned from performing back home. But we came here to use our talent to help our brothers and sisters. Unfortunately, we are blocked again. Now, to you, the people in Uganda, whatever you can do that is not blockable, please don't give up on the efforts of bringing our people home. These are our brothers, these are our sisters. Do not give up on bringing back our people. Banange, tuli wano Dubai, ninena kubategeza kisho jetwabadde tuorganize okunganya sente sobola okomyawo baganda baffe ebikumi n'ebikumi abali wano abasirangidde wano tebalina mulimu, bali mukomera mu detention center nga gavumenti ya wano kyebagaza kyokka etiketi bazayo waka. Gavumenti ya Uganda ine ennyonyi, ennyonyi ze zimu ze mulaba zitwala omuntu omu okumujjanjaba ezaali zitutteko muwala wa Museveni okuzaala.
Enyonyi za Uganda ziri Ntebe naye tesobola kujano kunola abantu baganda baffe. Ne government eyagala kyogera. Twasala okozesa ebitone bye tuyina tudukirire baganda baffe ne banyinaffe ne tutegeka waneno concert. Era nga bwe mulaba kino kifo kinene nnyo. Era Bannayuganda 10 na 10 balinnya ennyonyi ne bava mu mawanga ag'enjawulo bavudde Qatar, bavudde Bahrain, bavudde Kenya, bavudde Nigeria baze kulaba show yaffe kubanga e Uganda bawera muziki waffe. Tickets nyingi nnyo ezatundiddwa n'endala nyingi zibadde zigenda kugulibwa. Wano kino ekifo wagendawo abantu nga 3,000. Olunaku lwa leero musawa 4 oba 5 ziddako tubadde tugenda kusobola okukunganya ssente ezikomyawo ekitono nnyo Bannayuganda 4,000. Kyanaku nti show eno bagisazizamu tikyatandise leero. Mujjukira nti COVID bwe yaliwo Bannayuganda baali babonaabonera China nga babasosola mu langi nga kyebaagala kyokka bakomyawo waka. Abo abalina Oluganda Museveni bo babakomyawo. Ffe bazinkulu busendo tusiraanirayo nakwatagana ne baddugavu bannaffe abaagala ensi yaabwe abaagala baddugavu bannaabwe mu Amerika n'ebitundu ebirala byonna ne batupangisiza ennyonyi yabwereere nga bo kye baagala just government ya Uganda ekkirize ennyonyi eyo erandinge ku kisaawe ky'Entebe ekomyewo baganda baffe. Government ya Uganda yagaana ennyonyi eyo kulandinga kubanga ze nalingireese baganda baffe ne basiraanirayo. Olunaku lwa leero mwena mulaba baganda baffe babasalamu ensigo zaabwe, babasalamu ebitundu byabwe by'omunda, babatulugunya olwa langi yaabwe. Nze olunaku lwa leero bansibye nasuze ndi musibe era namaze essaawa 4 nga bansibidde mu kihoolo ku airport ewali abantu be bagenda okuza ewaabwe. Manyi bwe kifiiringa maademu abalundi abe Cameroon bambi baduka bannaffe abaduka mu nsi zaabwe nga banoonya greener pastures nga banoonya obulamu. Bangi bali omwo abamu batandise n'ogweddalu kuba tebalina ssuubi. Nange gye bansibidde n'endaba ku mbeera gye bayitamu. Bansibye n'ekiwandiikako ku Twitter booli awo ne beebuuza abakulu ababasinga ne balagira bante. Njagala okwebaza gavumenti ya wano kubanga abakulu baze ne banonayo ne baneetondera n'okuneetondera ne banzikiriza n'enyigira mu ggwanga lino. Era mbadde nnyina essuubi olunaku lwa leero waaki tugenda kusobola okusaaka ettafaali lyaffe ttono nga tujjayo baganda baffe eno nga tubazayo waka. Kyanaku kikiremeseddwa era twategeezeddwa nti gavumenti ya Uganda ng'eyitamu embasi ya Uganda ebadde discouraginga n'okutiisatiisa abantu obutajja mu kivulu kino, naye ate era nabo baafubye nnyo okulemesa gavumenti ya wano otukkiriza otuwulukisa oluyimbira wano. Babagambye oyo Bobi Wine alese byabufuzi mu Dubai, oyo Bobi Wine ayagala kuyigiriza abantu bamwe kwekalakaasa bajjeko gavumenti yamwe nga bwe kyali mawanga g'Abawarabu amalala era kyo ne bagisazaamu. Kyanaku nnyo ti gavumenti erina okulabirira abantu baayo eremeddwa naye ate ne kaweefube yenayena eyandiyambye abantu baffe naye ne bamulemesa. Kyanaku nnyo obubaka bwange eri Bannayuganda bannaffe mwenna gye muli buli alina kyasobola okukola teweetaaga kikolera mu kamera nga gavumenti eno eraba. Naye ne bw'oba osobola kugula tiketi emu n'okomyawo Munnayuganda omu, ne bw'oba osobola kusonda kitundu kya tiketi ng'oyita mu muntu yenna kati bano abaana baffe gye bali wali open. Teweetaaga kuyita mu Bobi Wine, teweetaaga kuyita mu Nubian League okusobola otutuukirira. Naye naawe kennyini njagala mwe interesting, njagala mufune okwagala okumanya ebigenda mu maaso ku Bannayuganda bannaffe kuba abaana babonaabona batulugunyizibwa lwa langi eno. Nze temundaba n'obwa Bobi Wine bwange ne wali bwe mbadde mu baddugavu bannange I was just another black man. Kyanaku the government yaffe abeeyita aba Pan-Africans tebafaayo ku mwana wa muddugavu. It's very unfortunate that the so-called Pan-Africans
do not give a damn about their fellow black people. It's very sad. Nubian, why don't you say something? Banange bana Uganda chana kunyo ekitusewo wano emitima gyaffe gimenyese naye nga Bobi Okuyimba situka tutambule. Yeah, the fight is still on. We are going to use whichever avenue gyetusobola okukozesa okulabanga tukomyawo baganda baffe abasiranira eno. Chana kunyonyo ennyo nti ne twabadde tujja twasanze hundreds of young girls nga basimbye ennyiriri ku airport bali mbaleeta muzina ensi. Naye nga muzina ensi babaleeta kuba harvestinga mu organizi zaabwe. Muze mubiraba sitole muze muziwulira. Babajjamu ensigo ne bakujjamu kyonna kye baagala bo bajjanjaba abantu baabwe. Naye nga ani afunamu? Museveni n'abantu be n'ebyo organizations ze bawa license okuleeta abantu baganda baffe eno. Tibawulidde emisango mingi nnyo egivuddeyo naye gavumenti teyinterestingangako kukola investigation ku zino organizations. So kiraga nti noffe nga bannayuganda tuli ku lwaffe era tuleke kwesiga gavumenti. Gavumenti tetwagala, Museveni n'abantu be tebatwagala. Kiringanga abagamba nti bo balina ensi yaabwe endala naye ng'ensi zonna zonna endala zikolerera abantu baabwe. Ensi zonna zonna endala ziyisa eggwanga lyabwe nga owaka waabwe. Ekirungi kyonna kyonna kye balaba ewalala baba baagala bakiteeke waabwe. Enguudo ennungi, amasannyalaze buli wamu. Kyewuunyisa nti tukyafumbira nakunku. Ensi engagga ennyo, emiti bagisazeewo olw'okubanga ki bana basajja tebafa ku munnayuganda. So mwe bannayuganda bakyali eyo abalowooza nti no gavumenti ebalimu mbasaasidde. Era nsaasira nnyo omuvubuka yenna gwe akyawagira gavumenti eno. Omuntu yenna awagira gavumenti eno owagira okunyigirizibwa kw'abannayuganda. So ffenna nga bannayuganda twebe kijja kulemesebwa kuba twayimbiranga ssente twatone kinukana maloboozi n'ebigambo byetuyimba tetwabigula. So bwe twagala tukikole naffe tuteekeko ekatafaali akatini. Naye bannayuganda bannaffe mwe abatulaba abali mu makomera mwe abali mu biyumba tuli wano Dubai tuli bannayuganda. We are Ugandans, okay? You are black people, you are Africans. But these people that claim to be Pan-Africans, they care about foreigners more than Ugandans. Mwe bannayuganda Museveni tayagala mudde mu nsi yammwe. Ensonga lwaki abasibira eno ayagala bwe muba musobola okufa mufe. Tubasaba temugwamu maanyi, temufa, temwekola kikyamu. Think positive. Kubanga nawe olukulwana koyina kwe kusigala ng'oli mulamu, kwe kusigala ng'oli soba. Musigale nga muli soba. Eyo muyumba gye muli buli omu akwate ku munne amugumye amugambe kijja kuggwa. At least embeera yammwe bagimanyi. Part of our intention was to create awareness. But again, we are succeeding. Look, tunuli abana abantu bona abadde basemusho. Sawa ziri 8 wa misana. Naye babadde bakantire. Babadde baze kusho eno wano n'abadde bagenda kujjula ng'ogyeko okunyumirwa. Tubadde tujja kusobola waakiri okuzaako abaana abamu ewaka. That is what we want. Kuba tumanyi kye bayitamu. Zolwaliro bansibyeko essaawa 4 n'abaana abamu abo bye bagenda okuzaayo. Nendaba kye bayitamu abo abamazeyo emyezi. Abalala bagenda kwezaayo myaka. So it's very, very unfortunate. Very unfortunate. Yeah. Naite mopoa. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Nenga tojja kumalako. Ajja kumalako ne bwana akola. Tuli bagumu tuli solid. Dubai. Solid. Chorutalo. Alwete. Tuyambale. Tuyambale. Tuyambale.
Sleeping mama land, wake up, wake up, wake up mama land. Oh mama my Africa, hey Africa, you sleeping mama land. Oh mama, wake up mama land. And for Uganda too, my brother. Oh my mama, Uganda, hey Uganda, weba se bambi, hey zuku kabambi, hey boy Uganda, weba se Savas simuka, Bubanga weba se lero sisimuka, Bubanga weba se boy lero sisimuka, Bubanga weba se lero sisimuka. Yo, greetings friends, greetings brothers and sisters. My name is Bobi Wine right here alongside my brother Nobianli. Yeah. Now, it's unfortunate. We regret to inform you that following all the challenges that we've been having from being detained at the airport for 12 hours to being questioned and then ultimately being released after a lot of pressure, we regret to inform you that the authorities in Dubai have called the proprietor of this place and ordered that they cancel our show. Right now we are in Dubai. This place is called Wanderers Sports Club. We were going to have a big show here today. Hundreds of people have flown in from nearby places, from Qatar, from Bahrain, from many other places to come and support the cause. We are not here for business. We are not here to make money. We are here to support fellow Ugandans, fellow Africans. Hundreds, in fact, some say thousands of our people are stuck here. They are in detention centers, and all the authorities are asking for is for a return ticket back home. We have been reaching out to the authorities in Uganda to return Ugandans, and also reaching out to other African countries to repatriate our people who are facing racial segregation, who are facing all manner of oppression and dehumanization. It's very unfortunate that the authorities have cancelled this concert, and the information we have is that the influence has come from the Ugandan embassy here in Dubai. Now, after the government of Uganda refusing deliberately to bring back our sisters and brothers that are stuck here and in other Arab countries, we decided to organize this concert. As you can see, this is a very huge venue. Here today, we were going to be able, in the next 4 or 5 hours, we were going to be able to raise money enough to bring back home at least 400 of our brothers and sisters. It's unfortunate that the regime in Uganda, the government of Uganda, through the Ugandan embassy, has been fighting this effort. Now, the embassy of Uganda is supposed to mind the welfare of Ugandans. It's supposed to make sure Ugandans live in dignity wherever they are. They failed in that. You remember that in the wake of the COVID-19 pandemic, Ugandans and many other Africans were facing racial segregation in China, and they were not coming back home. While many countries, many African countries were, you know, repatriating their people, Ugandans got stuck in China. Myself, together with other Pan-African businessmen and leaders across the world, particularly in the United States, offered to charter a plane to bring back our people.
All we needed is landing space. The government of Uganda refused to give us landing space. They blocked us from landing our people back home, and our people are still stuck there. Today, the government of Uganda has done the same. I think it's a shame. It's a shame that the people that rule over us back home, you know, not only care less about the well-being of our people, but actually are the proponents of the oppression of our people. It's very sad, very, very sad. I'm here in Dubai. Brother Nubian is here in Dubai. Many people flew in. Some actually had wanted to come here and buy some tickets. There's a brother that came from Qatar that was on the same plane with me that came in to support. There's another brother that just came from Nairobi and he wanted to watch us perform because we are banned from performing back home. But we came here to use our talent to help our brothers and sisters. Unfortunately, we are blocked again. Now, to you, the people in Uganda, whatever you can do that is not blockable, please don't give up on the efforts of bringing our people home. These are our brothers, these are our sisters. Do not give up on bringing back our people. Banange, tuli wano Dubai, ninena kubategeza show jetwabadde tuorganize okunganya sente sobola okumyawo baganda baffe ebikumi n'ebikumi abali wano abasirangidde wano tebalina mulimu bali mukomera mu detention center nga government ya wano kyebagaza kyokka etiketi bazayo waka. Government ya Uganda ine ennyonyi, ennyonyi ze zimu ze mulaba zitwala omuntu omu okumujjanjaba ezaali zitutteko muwala wa Museveni okuzaala. Ennyonyi za Uganda ziri Ntebe naye tezisobola kujaana okunoona abantu baganda baffe. Ne government eyagala kyogerako. Twasalawo okukozesa ebitone bye tulina tuddukirire baganda baffe ne bannyinaffe ne tutegeka wano eno concert. Era nga bwe mulaba kino kifo kinene nnyo nnyo nnyo. Era bannayuganda 10 balinnya ennyonyi ne bava mu mawanga ag'enjawulo, bavudde Qatar, bavudde Bahrain, bavudde Kenya, bavudde Nigeria, baze kulaba show yaffe kubanga e Uganda bawera muziki waffe. Tickets nyingi nnyo ezatundiddwa n'endala nyingi zibadde zigenda kugulibwa. Wano kino ekifo wagendawo abantu nga 3,000. Olunaku lwa leero musawa 4 oba 5 ziddako tubadde tugenda kusobola okukunganya sente ezikomyawo ekitono nnyo bannayuganda 4,000. Kyanaku nti show eno bagisazizaamu tikyatandise leero. Mujjukira nti covid bwe yaliwo bannayuganda baali babonaabonera China nga babasosola mu langi nga kyebaagala kyokka bakomyawo waka. Abo abalina Oluganda Museveni bo babakomyawo. Ffe bazinkulu busene tusiraanirayo nakwatagana ne baddugavu bannaffe abaagala ensi yaabwe, abaagala abaddugavu bannaabwe mu Amerika n'ebitundu ebirala byonna ne batupangisiza ennyonyi yabwereere nga bo kye baagala just government ya Uganda ekkirize ennyonyi eyo erandinge ku kisaawe ky'Entebbe ekomyewo baganda baffe. Government ya Uganda yagaana ennyonyi eyo kulandinga kubanga ze nalingireese baganda baffe ne basiraanirayo. Olunaku lwa leero mwena mulaba baganda baffe babasalamu ensigo zaabwe, babasalamu ebitundu byabwe by'omunda, babatulugunya olwa langi yaabwe. Nze olunaku lwa leero bansibye, nasuze ndi musibe era namaze essaawa 4 nga bansibidde mu Kihoolo ku airport ewali abantu bwe bagenda okuza ewaabwe. Manyi bwe kifiiringa maademu abalundi abe Cameroon bambi badduka vanaffe abadduka mu nsi zaabwe nga banoonya green pastures nga banoonya obulamu. Bangi bali omwo abamu batandise n'ogweddalu kuba tebalina ssuubi. Nange gye bansibidde n'endaba ku mbeera gye bayitamu.
bansibye n'ekiwandikako ku Twitter boli awo ne beebuuza abakulu ababasinga ne balagira bante njagala okwebaza gavumenti ya wano kubanga abakulu baze ne banonayo ne baneetondera n'okuneetondera ne banzikiriza n'enyigira mu ggwanga lino era mbadde nnyina essuubi olunaku lwa leero waaki tugenda kusobola okusaaka ettafaali lyaffe ttono nga tujjayo baganda baffe eno nga tubazaayo ewaka kyanaku tukiremeseddwa era twategeezeddwa nti gavumenti ya Uganda ng'eyitamu embasi ya Uganda ebadde discouraginga n'okutiisatiisa abantu obutajja mu kivulu kino naye ate era nabo baafubye ennyo okulemesa gavumenti ya wano otukkiriza otuwulukisa oluyimbira wano babagambye oyo Bobi Wine alese byabufuzi mu Dubai oyo Bobi Wine ayagala kuyigiriza abantu bamwe kwekalakaasa bajjeko gavumenti yamwe nga bwe kyali mawanga g'Abawarabu amalala era kyo ne bagisazaamu kyanaku nnyo ti gavumenti erina okulabirira abantu baayo eremeddwa naye ate ne kaweefube yenayena eyandiyambye abantu baffe naye ne bamulemesa kyanaku nnyo obubaka bwange eri bannayuganda bannaffe mwenna gye muli buli alina akyasobola okukola teweetaaga kikolera mu kamera nga gavumenti eno eraba naye ne bw'oba osobola kugula tiketi emu n'okomyawo munnayuganda omu ne bw'oba osobola kusonda kitundu kya tiketi ng'oyita mu muntu yenna kati bano abaana baffe gye bali wali open teweetaaga kuyita mu Bobi Wine teweetaaga kuyita mu Nubian League okusobola otutuukirira naye naawe kennyini njagala mwe interesting njagala mufune okwagala okumanya ebigenda maaso ku bannayuganda bannaffe kuba abaana babonaabona batulugunyizibwa lwa langi eno nze temundaba n'obwa Bobi Wine bwange ne wali bwe mbadde mu baddugavu bannange I was just another black man kyanaku the government yaffe abeeyita aba Pan-Africans tebafaayo ku mwana wa muddugavu. It's very unfortunate that the so-called Pan-Africans do not give a damn about their fellow black people. It's very sad. Nubian, why don't you say something? Banange bana Uganda kyanaku nnyo ekituuseewo wano emitima gyaffe gimenyese naye nga Bobi Wayimba situka tutambule. Yeah, the fight is still on. We are going to use whichever avenue gye tusobola okukozesa okulabanga tukomyawo baganda baffe abasiraanira eno. Kyanaku nnyo nti ne twabadde tujja twasanze hundreds of young girls nga basimbye ennyiriri ku airport bali mbaleeta muzina ensi naye nga muzina ensi babaleeta kuba harvestinga mu organizi zaabwe muze mubiraba sitole muze muziwulira babajjamu ensigo ne bakujjamu kyonna kye baagala bo bajjanjaba abantu baabwe naye nga ani afunamu Museveni n'abantu be n'ebyo organizations ze bawa license okuleeta abantu baganda baffe eno tibawulidde emisango mingi nnyo egivuddeyo naye gavumenti teyinterestingangako kukola investigation ku zino organizations. So kiraga nti noffe nga bannayuganda tuli ku lwaffe era tuleke kwesiga gavumenti tetwagala Museveni n'abantu be tebatwagala kiringanga abagamba nti bo balina ensi yaabwe endala naye ng'ensi zonna zonna endala zikolerera abantu baabwe ensi zonna zonna endala ziyisa eggwanga lyabwe nga owaka waabwe ekirungi kyonna kye balaba ewalala baba baagala bakiteeke waabwe enguudo ennungi amasannyalaze buli wamu kyewunyisa nti tukyafumbira nakunku ensi engagga ennyo emiti bagisazeewo olw'okubanga ki bano abasajja tebafa ku munnayuganda. So mwe bannayuganda bakyali eyo abalowooza nti no gavumenti ebalimu mbasaasidde era nsaasira nnyo omuvubuka yenna gwe akyawagira gavumenti eno. Omuntu yenna awagira gavumenti eno owagira okunyigirizibwa kwa bannayuganda. So fenna nga bannayuganda twebereremu tukimanyi nti kyonna kijja kuggwa kubanga tuli basabi tukkiriza mu Katonda oyo omu yekka era nga naffe tumanyi nti tulina okwebereramu nga bagamba lubalambeere na n'embiro kwentadde. So tetukirekera Katonda yekka bannange munansonyiwa ndi munubbi naye kasita mwe mukitegeera bana eno tusaagamu naye ng'ensonga eno eri very very serious. Emitima gitumenyese nnyo naye bannayuganda mumanye timuli ku lwammwe
bwe mubanga mu China abasajja abo abatabagala omuntu yenna ne bwayagala bakolera ki kijja kulemesebwa kuba twayimbiranga sente twatone kinugana maloboozi n'ebigambo byetuyimba tetwabigula so bwe twagala tukikole naffe tuteekeko ekatafaali akatini naye bannayuganda bannaffe mwe abatulaba abali mu makomera mwe abali mu biyumba tuli wano Dubai tuli bannayuganda. We are Ugandans, okay? You are black people, you are Africans, but these people that claim to be Pan-Africans, they care about foreigners more than Ugandans. Mwe bannayuganda Museveni tayagala mudde mu nsi yammwe ensonga lwaki abasibira eno ayagala bwe muba musobola okufa mufe tubasaba temuggwamu maanyi temufa temwekola kikyamu. Think positive. Kubanga nawe olukulana koyina kwe kusigala ng'oli mulamu kwe kusigala ng'oli soba musigale nga muli soba eyo muyumba gye muli buli omu akwate ku munne amugumye amugambe kijja kuggwa. At least embeera yammwe bagimanyi. Part of our intention was to create awareness. But again, we are succeeding. Look, tunuli abana abantu bona babadde basemusho sawa ziri 8 wa misana naye babadde bakatfe babadde baze kusho eno wano n'abadde bagenda kujjula ng'ogyeko okunyumirwa tubadde tujja kusobola waakiri okuzaako abaana abamu ewaka. That is what we want. Kuba tumanyi kye bayitamu zolwaliro bansibyeko essaawa 4 n'abaana abamu abo bye bagenda okuzaayo n'endaba kye bayitamu abo bamazeyo emyezi abalala bagenda kwezaayo myaka. So it's very, very unfortunate. Very unfortunate. Yeah. Naite mopoa. People power, our power, people power. NUP everywhere, everywhere. NUP. Nenga tojja kumalako. Ajja kumalako ne bwana akola. Tuli bagumu tuli solid. Solid. Chorutalo ngalwete tuyambale orutalo ngalwete nejeyo ngachiwede keeping mama land. Wake up, wake up. Wake up, mama land. Oh, mama, my Africa. Hey, Africa. You're sleeping, mama land. Oh, mama, wake up, mama land. And for Uganda too, my brother. Oh, my mama, Uganda. Hey, Uganda, weba se bambi, hey, zuku kabambi, hey, woy, Uganda, weba se savas simuka, ubanga weba se lero sisimuka, ubanga weba se boyirero sisimuka bubanga webase lero sisimuka. Yo, greetings friends, greetings brothers and sisters. My name is Bobi Wine right here alongside my brother Nobianli. Yeah. Now it's unfortunate. We regret to inform you that following all the challenges that we've been having from being detained at the airport for 12 hours to being questioned and then ultimately being released after a lot of pressure, we regret to inform you that the authorities in Dubai have called the proprietor of this place and ordered that the council
our show. Right now we are in Dubai. This place is called Wanderers Sports Club. We were going to have a big show here today. Hundreds of people have flown in from nearby places, from Qatar, from Bahrain, from many other places to come and support the cause. We are not here for business. We are not here to make money. We are here to support fellow Ugandans, fellow Africans. Hundreds, in fact, some say thousands of our people are stuck here. They are in detention centers, and all the authorities are asking for is for a return ticket back home. We have been reaching out to the authorities in Uganda to return Ugandans, and also reaching out to other African countries to repatriate our people who are facing racial segregation, who are facing all manner of oppression and dehumanization. It's very unfortunate that the authorities have cancelled this concert, and the information we have is that the influence has come from the Ugandan embassy here in Dubai. Now, after the government of Uganda refusing deliberately to bring back our sisters and brothers that are stuck here and in other Arab countries, we decided to organize this concert. As you can see, this is a very huge venue. Here today, we were going to be able, in the next 4 or 5 hours, we were going to be able to raise money enough to bring back home at least 400 of our brothers and sisters. It's unfortunate that the regime in Uganda, the government of Uganda, through the Ugandan embassy, has been fighting this effort. Now, the embassy of Uganda is supposed to mind the welfare of Ugandans. It's supposed to make sure Ugandans live in dignity wherever they are. They failed in that. You remember that in the wake of the COVID-19 pandemic, Ugandans and many other Africans were facing racial segregation in China, and they were not coming back home. While many countries, many African countries were, repatriating their people, Ugandans got stuck in China. Myself, together with other Pan-African businessmen and leaders across the world, particularly in the United States, offered to charter a plane to bring back our people. All we needed is landing space. The government of Uganda refused to give us landing space. They blocked us from landing our people back home, and our people are still stuck there. Today, the government of Uganda has done the same. I think it's a shame. It's a shame that the people that rule over us back home, not only care less about the well-being of our people, but actually are the proponents of the oppression of our people. It's very sad, very, very sad. I'm here in Dubai. Brother Nubian is here in Dubai. Many people flew in. Some actually had wanted to come here and buy some tickets. There's a brother that came from Qatar that was on the same plane with me that came in to support. There's another brother that just came from Nairobi and he wanted to watch us perform because we are banned from performing back home. But we came here to use our talent to help our brothers and sisters. Unfortunately, we are blocked again. Now, to you, the people in Uganda, whatever you can do that is not blockable, please don't give up on the efforts of bringing our people home. These are our brothers, these are our sisters. Do not give up on bringing back our people. Banange, tuli wano Dubai, ninena kubategeza tisho jetwabadde tuorganize okunganya sente sobola okumyawo baganda baffe ebikumi n'ebikumi abali wano abasirangidde wano tebalina mulimu, bali mukomera mu detention center. Nga government ya wano kyebagaza kyokka etiketi bazayo waka. Government ya Uganda ine ennyonyi
Enyonyi ze zimu ze mulaba zitwala omuntu omu okumujjanjaba ezaali zitutteko muwala wa Museveni okuzaala. Enyonyi za Uganda ziri Ntebe naye tezisobola kujaana okunona abantu baganda baffe. Ne gavumenti eyagala kyogera. Twasalawo okukozesa ebitone bye tulina tuddukirire baganda baffe ne bannyinaffe ne tutegeka wano eno concert. Era nga bwe mulaba kino kifo kinene nnyo nnyo nnyo. Era bannayuganda 10 balinnya ennyonyi ne bava mu mawanga ag'enjawulo, bavudde Qatar, bavudde Bahrain, bavudde Kenya, bavudde Nigeria, baze kulaba show yaffe kubanga e Uganda bawera muziki waffe. Tickets nyingi nnyo ezatundiddwa n'endala nyingi zibadde zigenda kugulibwa. Wano kino ekifo wagendawo abantu nga 3,000. Olunaku lwa leero musawa 4 oba 5 ziddako tubadde tugenda kusobola okukunganya ssente ezikomyawo ekitono nnyo bannayuganda 4,000. Kyanaku nti show eno bagisazizaamu. Tikyatandise leero, mujjukira nti COVID bwe yaliwo bannayuganda baali babonaabonera China nga babasosola mu langi nga kyebaagala kyokka bakomyawo waka. Abo abalina Oluganda Museveni bo babakomyawo. Ffe bazinkulu buse ne tusiraanirayo. Nakwatagana ne baddugavu bannaffe abaagala ensi yaabwe, abaagala abaddugavu bannaabwe mu Amerika n'ebitundu ebirala byonna ne batupangisiza ennyonyi yabwereere nga bo kye baagala just government ya Uganda ekkirize ennyonyi eyo erandinge ku kisaawe ky'Entebbe ekomyewo baganda baffe. Government ya Uganda yagaana ennyonyi eyo kulandinga kubanga ze nalingireese baganda baffe ne basiraanirayo. Olunaku lwa leero mwena mulaba baganda baffe babasalamu ensigo zaabwe, babasalamu ebitundu byabwe by'omunda, babatulugunya olwa langi yaabwe. Nze olunaku lwa leero bansibye, nasuze ndi musibe era namaze essaawa 4 nga bansibidde mu Kihoolo ku airport ewali abantu be bagenda okuza ewaabwe. Manyi bwe kifiiringa maademu abalundi abe Cameroon bambi badduka vanaffe abadduka mu nsi zaabwe nga banoonya green pastures, nga banoonya obulamu. Bangi bali omwo abamu batandise n'ogweddalu kuba tebalina ssuubi. Nange gye bansibidde n'endaba ku mbeera gye bayitamu. Bansibye n'ekiwandiikako ku Twitter. Booli awo ne beebuuza abakulu ababasinga ne balagira bante. Njagala okwebaza gavumenti ya wano kubanga abakulu baze ne banonayo ne baneetondera n'okuneetondera ne banzikiriza n'enyigira mu ggwanga lino. Era mbadde nnyina essuubi olunaku lwa leero waaki tugenda kusobola okusaaka ettafaali lyaffe ttono nga tujjayo baganda baffe eno nga tubazaayo ewaka. Kyanaku kikiremeseddwa era twategeezeddwa nti gavumenti ya Uganda ng'eyitamu embasi ya Uganda ebadde discouraginga n'okutiisatiisa abantu obutajja mu kivulu kino, naye ate era nabo baafubye nnyo okulemesa gavumenti ya wano otukkiriza tuwulukisa oluyimbira wano. Babagambye oyo Bobi Wine alese byabufuzi mu Dubai, oyo Bobi Wine ayagala kuyigiriza abantu bamwe kwekalakaasa bajjeko gavumenti yamwe nga bwe kyali mawanga g'Abawarabu amalala, era kyo ne bagisazaamu. Kyanaku nnyo 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 ti gavumenti erina okulabirira abantu baayo eremeddwa, naye ate ne kaweefube yenayena eyandiyambye abantu baffe naye ne bamulemesa. Kyanaku nnyo obubaka bwange eri bannayuganda bannaffe mwenna gye muli, buli alina akyasobola okukola teweetaaga kikolera mu kamera nga gavumenti eneraba. Naye ne bw'oba osobola kugula tiketi emu n'okomyawo munnayuganda omu, ne bw'oba osobola kusonda kitundu kya tiketi ng'oyita mu muntu yenna yenna. Kati bano abaana baffe gye bali wali open, teweetaaga kuyita mu Bobi Wine, teweetaaga kuyita mu Nubian Lee okusobola otutuukirira. Naye naawe kennyini njagala mwe interesting, njagala mufune okwagala okumanya ebigenda maaso ku bannayuganda bannaffe, kuba abaana babonaabona batulugunyizibwa lwa langi eno. Nze temundaba n'obwa Bobi Wine bwange, ne wali bwe mbadde mu baddugavu bannange, I was just another black man. Kyanaku the government yaffe abeeyita aba Pan-Africans
Tebafayo kumwana amudugavu. It's very unfortunate that the so-called Pan-Africans do not give a damn about their fellow black people. It's very sad. Nubian, why don't you say something? Banange bana Uganda chana kunyo ekitusewo wano omutima gyaffe gimenyese naye nga Bobi Okuyimba situka tutambule. Yeah, the fight is still on. We are going to use whichever avenue gye tusobola okukozesa okulabanga tukomyawo baganda baffe abasiranira eno. Chana kunyonyo nnyo nti ne twabadde tujja twasanze hundreds of young girls nga basimbye ennyiriri ku airport bali mbaleeta muzinensi. Naye nga muzinensi babaleeta kuba harvestinga mu organizi zaabwe. Muze mubiraba sitole muze muziwulira. Babajjamu ensigo ne bakujjamu kyonna kye baagala bo bajjanjaba abantu baabwe. Naye nga ani afunamu? Museveni n'abantu be n'ebyo organizations ze bawa license okuleeta abantu baganda baffe eno. Tibawulidde emisango mingi nnyo egivuddeyo naye gavumenti interesting angako kukola investigation ku zino organizations. So kiraga nti noffe nga bannayuganda tuli ku lwaffe era tuleke kwesiga gavumenti tetwagala. Museveni n'abantu be tebatwagala. Kiringa nga abagamba nti bo balina ensi yaabwe endala naye ng'ensi zonna zonna endala zikolerera abantu baabwe. Ensi zonna zonna endala ziyisa eggwanga lyabwe nga owaka waabwe. Ekirungi kyonna kyonna kye balaba ewalala baba baagala bakiteeke waabwe. Enguudo ennungi, amasanyalaze buli wamu. Kyewuunyisa nti tukyafumbira na kunku. Ensi engagga ennyo nnyo, emiti bagisazeewo olw'okubanga ki bano abasajja tebafa ku munnayuganda. So mwe bannayuganda bakyali eyo abalowooza nti no gavumenti ebalimu mbasaasidde. Era nsaasira nnyo omuvubuka yenna gwe akyawagira gavumenti eno. Omuntu yenna awagira gavumenti eno owagira okunyigirizibwa kw'abannayuganda. So fenna nga bannayuganda twebereremu tukimanyi nti kyonna kijja kuggwa kubanga tuli basabi tukkiriza mu Katonda oyo omu yekka era nga naffe tumanyi nti tulina okwebereramu nga bagamba lubalambeere na n'embiro kwentadde. So tetukirekera Katonda yekka. Bannange munansonyiwa ndi munubbi naye kasita mwe mukitegeera. Bana eno tusaagamu naye ng'ensonga eno eri very very serious. Emitima gitumenyese nnyo naye bannayuganda mumanye timuli ku lwammwe. Bwe muba nga mukyalina abasajja abo abatabaagala omuntu yenna ne bwayagala bakolera ki kijja kulemesebwa. Kuba twayimbiranga ssente tutone kinukana amaloboozi n'ebigambo byetuyimba tetwabigula. So bwe twagala tukikole naffe tuteekeko ekatafaali akatini. Naye bannayuganda bannaffe mwe abatulaba abali mu makomera mwe abali mu biyumba tuli wano Dubai tuli bannayuganda. We are Ugandans. Okay? You are black people, you are Africans. But these people that claim to be Pan-Africans, they care about foreigners more than Ugandans. Mwe bannayuganda Museveni tayagala mudde mu nsi yammwe. Ensonga lwaki abasibira eno ayagala bwe muba musobola okufa mufe. Tubasaba temuggwaamu maanyi, temufa, temwekola kikyamu. Think positive. Kubanga nawe olukulwana koyina kwe kusigala ng'oli mulamu, kwe kusigala ng'oli soba, musigale nga muli soba. Eyo muyumba gye muli buli omu akwate ku munne amugumye amugambe kijja kuggwa. At least embeera yammwe bagimanyi. Part of our intention was to create awareness. But again, we are succeeding. Look, tunuli abana abantu bona babadde bazimusho sawa ziri 8 wa misana naye babadde bakatfe. Babadde baze kusho eno wano n'abadde bagenda kujjula ng'ojjeeko okunyumirwa. Tubadde tujja kusobola waakiri okuzaako abaana abamu ewaka. That is what we want. Kuba tumanyi kye bayitamu. Zolaliru bansibyeko essaawa 4 n'abaana abamu abo bye bagenda okuzaayo. Nendaba kye bayitamu abo bamazeyo emyezi. Abalala bagenda kwezaayo myaka.
So it's very, very unfortunate. Very unfortunate. Yeah. Naite mopoa. People power, our power, people power. NUP everywhere, everywhere. NUP. Nenga tojja kumalako. Ajja kumalako ne bwana akola. Tuliba kumutuli solid. You sleeping mama land. Wake up, wake up, Wake up mama land. Oh mama my Africa. Hey Africa. You sleeping mama land. Oh mama, wake up mama land. and for Uganda too, my brother. Oh my mama, Uganda. Hey, Uganda. Weba se bambi. Hey, Zuku kabambi. Hey, boy, Uganda. Weba se savage simuka. Bobanga weba se lero sisimuka. Bobanga weba se boy lero sisimuka. Bobanga weba se lero sisimuka. Yo, greetings friends, greetings brothers and sisters. My name is Bobi Wine right here alongside my brother Nobian Lee. Yeah. Now, it's unfortunate. We regret to inform you that following all the challenges that we've been having from being detained at the airport for 12 hours to being questioned and then ultimately being released after a lot of pressure, we regret to inform you that the authorities in Dubai have called the proprietor of this place and ordered that they cancel our show. Right now we are in Dubai. This place is called Wanderers Sports Club. We were going to have a big show here today. Hundreds of people have flown in from nearby places, from Qatar, from Bahrain, from many other places to come and support the cause. We are not here for business. We are not here to make money. We are here to support fellow Ugandans, fellow Africans. Hundreds, in fact, some say thousands of our people are stuck here. They are in detention centers, and all the authorities are asking for is for a return ticket back home. We have been reaching out to the authorities in Uganda to return Ugandans, and also reaching out to other African countries to repatriate our people who are facing racial segregation, who are facing all manner of oppression and dehumanization. It's very unfortunate that the authorities have cancelled this concert, and the information we have is that the influence has come from the Ugandan embassy here in Dubai. Now, after the government of Uganda refusing deliberately to bring back our sisters and brothers that are stuck here and in other Arab countries, we decided to organize this concert. As you can see, this is a very huge venue. Here today, we were going to be able, in the next 4 or 5 hours, we were going to be able to raise money enough to bring back home at least 400 of our brothers and sisters. It's unfortunate that the regime in Uganda, the government of Uganda, through the Ugandan embassy, has been fighting this effort. Now, the embassy of Uganda is supposed to mind the welfare of Ugandans. It's supposed to make sure Ugandans live in dignity wherever they are. They failed in that. You remember that in the wake of the COVID-19 pandemic, Ugandans and many other Africans were facing racial segregation in China, and they were not coming back home. While many countries, many African countries, were
you know, repatriating their people, Ugandans got stuck in China. Myself, together with other Pan-African businessmen and leaders across the world, particularly in the United States, offered to charter a plane to bring back our people. All we needed is landing space. The government of Uganda refused to give us landing space. They blocked us from landing our people back home, and our people are still stuck there. Today, the government of Uganda has done the same. I think it's a shame. It's a shame that the people that rule over us back home, you know, not only care less about the well-being of our people, but actually are the proponents of the oppression of our people. It's very sad, very, very sad. I'm here in Dubai. Brother Nubian is here in Dubai. Many people flew in. Some actually had wanted to come here and buy some tickets. There's a brother that came from Qatar that was on the same plane with me that came in to support. There's another brother that just came from Nairobi and he wanted to watch us perform because we are banned from performing back home. But we came here to use our talent to help our brothers and sisters. Unfortunately, we are blocked again. Now, to you, the people in Uganda, whatever you can do that is not blockable, please don't give up on the efforts of bringing our people home. These are our brothers, these are our sisters. Do not give up on bringing back our people. Banange, tuliwano Dubai, ninena kubategeza tisho jetwabadde tuorganize okunganya sente sobola okomyawo baganda baffe ebikumi n'ebikumi abali wano abasiranidde wano tebalina mulimu bali mukomera mu detention center nga government ya wano kyebagaza kyokka etiketi bazayo waka. Government ya Uganda ine ennyonyi, ennyonyi ze zimu ze mulaba zitwala omuntu omu okumujjanjaba ezaali zitutteko muwala wa Museveni okuzaala. Ennyonyi za Uganda ziri Ntebe naye tezisobola kujaana okunoona abantu baganda baffe. Ne government eyagala kyogera twasalawo okukozesa ebitone bye tulina tuddukirire baganda baffe ne bannyinaffe ne tutegeka wano eno concert. Era nga bwe mulaba kino kifo kinene nnyo nnyo nnyo. Era bannayuganda 10 balinnya ennyonyi ne bava mu mawanga ag'enjawulo, bavudde Qatar, bavudde Bahrain, bavudde Kenya, bavudde Nigeria, baze kulaba show yaffe kubanga e Uganda bawera muziki waffe. Tickets nyingi nnyo ezatundiddwa n'endala nyingi zibadde zigenda kugulibwa. Wano kino ekifo wagendawo abantu nga 3,000. Olunaku lwa leero musawa 4 oba 5 ziddako tubadde tugenda kusobola okukunganya sente ezikomyawo ekitono nnyo bannayuganda 4,000. Kyanaku nti show eno bagisazizaamu tikyatandise leero. Mujjukira nti covid bwe yaliwo bannayuganda baali babonaabonera China nga babasosola mu langi nga kyebaagala kyokka bakomyawo waka. Abo abalina Oluganda Museveni bo babakomyawo. Ffe bazinkulu busende tukiraanirayo nakwatagana ne baddugavu bannaffe abaagala ensi yaabwe, abaagala baddugavu bannaabwe mu Amerika n'ebitundu ebirala byonna ne batupangisiza ennyonyi yabwereere nga bo kye baagala just government ya Uganda ekkiriza ennyonyi eyo erandinge ku kisaawe ky'Entebbe ekomyewo baganda baffe. Government ya Uganda yagaana ennyonyi eyo kulandinga kubanga ze nalingireese baganda baffe ne basiraanirayo. Olunaku lwa leero mwena mulaba baganda baffe babasalamu ensigo zaabwe, babasalamu ebitundu byabwe by'omunda, babatulugunya olwa langi yaabwe. Nze olunaku lwa leero bansibye nasuze ndi musibe era namaze essaawa 4 nga bansibidde mu kihoolo ku airport ewali abantu be bagenda okuza ewaabwe. Manyi bwe kifiiringa mwaddemu Abarundi, abe Cameroon, bambi
baduka vanaffe abaduka mu nsi zaabwe nga banoonya greener pastures nga banoonya obulamu bangi bali omwo abamu batandise n'ogweddalu kuba tebalina ssuubi nange gye bansibidde n'endaba ku mbeera gye bayitamu bansibye n'ekiwandiikako ku Twitter booli awo ne beebuuza abakulu ababasinga ne balagira bante njagala okwebaza gavumenti ya wano kubanga abakulu baze ne banonayo ne baneetondera n'okuneetondera ne banzikiriza n'enyigira mu ggwanga lino era mbadde nnyina essuubi olunaku lwa leero waaki tugenda kusobola okusaaka ettafaali lyaffe ttono nga tujjayo baganda baffe eno nga tubazayo ewaka kyanaku tukiremeseddwa era twategeezeddwa nti gavumenti ya Uganda ng'eyitamu embasi ya Uganda ebadde discouraginga n'okutiisatiisa abantu obutajja mu kivulu kino naye ate era nabo baafubye nnyo okulemesa gavumenti ya wano totukkiriza tuwulukisa oluyimbira wano babagambye oyo Bobi Wine alese byabufuzi mu Dubai oyo Bobi Wine ayagala kuyigiriza abantu bamwe kwekalakaasa bajjeko gavumenti yamwe nga bwe kyali mawanga g'Abawarabu amalala era kyo ne bagisazaamu kyanaku nnyo ti gavumenti erina okulabirira abantu baayo eremeddwa naye ate ne kaweefube yenayena eyandiyambye abantu baffe naye ne bamulemesa kyanaku nnyo obubaka bwange eri bannayuganda bannaffe mwenna gye muli buli alina akyasobola okukola teweetaaga kikolera mu kamera nga gavumenti eno eraba naye ne bw'oba osobola kugula tiketi emu n'okomyawo munnayuganda omu ne bw'oba osobola kusonda kitundu kya tiketi ng'oyita mu muntu yenna kati bano abaana baffe gye bali wali open teweetaaga kuyita mu Bobi Wine teweetaaga kuyita mu Nubian League okusobola otutuukirira naye naawe kennyini njagala mwe interesting njagala mufune okwagala okumanya ebigenda maaso ku bannayuganda bannaffe kuba abaana babonaabona batulugunyizibwa lwa langi eno nze temundaba n'obwa Bobi Wine bwange ne wali bwe mbadde mu baduka banange I was just another black man kyanaku the government yaffe abeeyita aba Pan-Africans tebafaayo ku mwana wa mudugavu. It's very unfortunate that the so-called Pan-Africans do not give a damn about their fellow black people. It's very sad. Nubian, why don't you say something? Banange bana Uganda kyanaku nnyo ekituuseewo wano emitima gyaffe gimenyese naye nga Bobi Wayimba situka tutambule. Yeah, the fight is still on. We are going to use whichever avenue gye tusobola okukozesa okulabanga tukomyawo baganda baffe abasiraanira eno. Kyanaku nnyo nti ne twabadde tujja twasanze hundreds of young girls nga basimbye ennyiriri ku airport bali mbaleeta muzina ensi naye nga muzina ensi babaleeta kuba harvestinga mu organizi zaabwe muze mubiraba sitole muze muziwulira babajjamu ensigo ne bakujjamu kyonna kye baagala bo bajjanjaba abantu baabwe naye nga ani afunamu Museveni n'abantu be n'ebyo organizations ze bawa license okuleeta abantu baganda baffe eno tibawulidde emisango mingi nnyo egivuddeyo naye gavumenti teyinterestingangako kukola investigation ku zino organizations. So kiraga nti noffe nga bannayuganda tuli ku lwaffe era tuleke kwesiga gavumenti tetwagala Museveni n'abantu be tebatwagala kiringanga abagamba nti bo balina ensi yaabwe endala naye ng'ensi zonna zonna endala zikolerera abantu baabwe ensi zonna zonna endala ziyisa eggwanga lyabwe nga owaka waabwe ekirungi kyonna kye balaba ewalala baba baagala bakiteekerwabwe enguudo ennungi amasannyalaze buli wamu kyewunyisa nti tukyafumbira nakunku ensi engagga ennyo emiti bagisazeewo olw'okubanga ki bano abasajja tebafa ku munnayuganda. So mwe bannayuganda bakyali eyo abalowooza nti no gavumenti ebalimu mbasaasidde era nsaasira nnyo omuvubuka yenna gwe akyawagira gavumenti eno. Omuntu yenna awagira gavumenti eno owagira okunyigirizibwa kwa bannayuganda. So fenna nga bannayuganda twebereremu tukimanyi nti kyonna kijja kuggwa kubanga tuli basabi tukkiriza mu Katonda oyo omu yekka era nga naffe tumanyi nti tulina okwebereramu nga bagamba lubala mbeere
na nembiro kwentadde so tetukirekera katonda munubigwe bannange munansonyiwa ndi munubbi naye kasama mukitegeera bana eno tusaagamu naye ng'ensonga eno eri very very serious emitima gitumenyese nnyo naye bannayuganda mumanye temuli kulwammwe bwe mubanga mukyalina abasajja abo abatabaagala omuntu yenna ne bwayagala bakolera ki kijja kulemesebwa kuba twayimbiranga ssente twatone kinugana maloboozi n'ebigambo byetuyimba tetwabigula so bwe twagala tukikole naffe tuteekeko ekatafaali akateni naye bannayuganda bannaffe mwe abatulaba abali mu makomera mwe abali mu biyumba tuli wano Dubai tuli bannayuganda we are Ugandans okay you are black people you are Africans but these people that claim to be Pan-Africans they care about foreigners more than Ugandans mwe bannayuganda Museveni tayagala mudde mu nsi yammwe ensonga lwaki abasibira eno ayagala bwe muba musobola okufa mufe tubasaba temuggwamu maanyi temufa temwekola kikyamu think positive kubanga nawe olukulwana koyina kwekusigala ng'oli mulamu kwekusigala ng'oli soba musigale nga muli soba eyo muyumba gye muli buli omu akwate ku munne amugumye amugambe kijja kuggwa at least embeera yammwe bagimanyi part of our intention was to create awareness but again we are succeeding look tunulira bano abantu bonna babadde basemusho saawa ziri 8 wa misana naye babadde bakante babadde baze kusho eno wano n'abadde bagenda kujjula ng'ogyeko okunyumirwa tubadde tujja kusobola waakiri okuzaako abaana abamu ewaka that is what we want kuba tumanyi kye bayitamu zolwaliro bansibyeko essaawa 4 n'abaana abamu abo bye bagenda okuzaayo n'endaba kye bayitamu abo bamazeyo emyezi abalala bagenda kwezaayo myaka so it's very very unfortunate yeah naye temupowa People power, our power, people power. NUP everywhere, NUP. Nenga tojja kumalako. Wake up, mama land. Oh, mama, my Africa. Hey, Africa. You sleeping, mama land. Oh, mama, wake up, mama land. And for Uganda too, my brother. Oh, my, mama, Uganda. Hey, Uganda. Weba se bambi. Hey, Zuku kabambi. Hey, boy. Uganda webase sabaziti simuka bubanga webase lero sisimuka bubanga webase boy lero sisimuka bubanga webase lero sisimuka. Yo, greetings friends, greetings brothers and sisters. My name is Bobi Wine right here alongside my brother Nobianli. Yeah. Now, it's unfortunate. We regret to inform you that following all the challenges that we've been having from being detained at the airport for 12 hours to being questioned and then ultimately being released after a lot of pressure, we regret to inform you that the authorities in Dubai have called the proprietor of this place and ordered that they cancel our show. Right now we are in Dubai. This place is called Wanderers Sports Club. We were going to have a big show here today,
Hundreds of people have flown in from nearby places, from Qatar, from Bahrain, from many other places to come and support the cause. We are not here for business. We are not here to make money. We are here to support fellow Ugandans, fellow Africans. Hundreds, in fact, some say thousands of our people are stuck here. They are in detention centers, and all the authorities are asking for is for a return ticket back home. We have been reaching out to the authorities in Uganda to return Ugandans, and also reaching out to other African countries to repatriate our people who are facing racial segregation, who are facing all manner of oppression and dehumanization. It's very unfortunate that the authorities have cancelled this concert, and the information we have is that the influence has come from the Ugandan embassy here in Dubai. Now, after the government of Uganda refusing deliberately to bring back our sisters and brothers that are stuck here and in other Arab countries, we decided to organize this concert. As you can see, this is a very huge venue. Here today, we were going to be able, in the next 4 or 5 hours, we were going to be able to raise money enough to bring back home at least 400 of our brothers and sisters. It's unfortunate that the regime in Uganda, the government of Uganda, through the Ugandan embassy, has been fighting this effort. Now, the embassy of Uganda is supposed to mind the welfare of Ugandans. It's supposed to make sure Ugandans live in dignity wherever they are. They failed in that. You remember that in the wake of the COVID-19 pandemic, Ugandans and many other Africans were facing racial segregation in China, and they were not coming back home. While many countries, many African countries were, repatriating their people, Ugandans got stuck in China. Myself, together with other Pan-African businessmen and leaders across the world, particularly in the United States, offered to charter a plane to bring back our people. All we needed is landing space. The government of Uganda refused to give us landing space. They blocked us from landing our people back home, and our people are still stuck there. Today, the government of Uganda has done the same. I think it's a shame. It's a shame that the people that rule over us back home, not only care less about the well-being of our people, but actually are the proponents of the oppression of our people. It's very sad, very, very sad. I'm here in Dubai. Brother Nubian is here in Dubai. Many people flew in. Some actually had wanted to come here and buy some tickets. There's a brother that came from Qatar that was on the same plane with me that came in to support. There's another brother that just came from Nairobi and he wanted to watch us perform because we are banned from performing back home. But we came here to use our talent to help our brothers and sisters. Unfortunately, we are blocked again. Now, to you, the people in Uganda, whatever you can do that is not blockable, please don't give up on the efforts of bringing our people home. These are our brothers, these are our sisters. Do not give up on bringing back our people. Banange, tuli wano Dubai, ninena kubategeza show jetwabadde tuorganize okunganya sente sobola okumyawo baganda baffe ebikumi n'ebikumi abali wano abasirangidde wano tebalina mulimu, bali mukomera mu detention center nga gavumenti ya wano kyebagaza kyokka etiketi bazayo waka. Gavumenti ya Uganda ine ennyonyi, ennyonyi ze zimu ze mulaba zitwala omuntu omu okumujjanjaba ezaali zitutteko muwala wa Museveni okuzaala. Ennyonyi za Uganda ziri Ntebe naye tezisobola kujja wano okunoona abantu baganda baffe. Ne gavumenti eyagala kyogerako.
twasalawo okukozesa ebitone bye tulina tuddukirire baganda baffe ne bannyinaffe ne tutegeka wano eno concert era nga bwe mulaba kino kifo kinene nnyo 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 era bannayuganda 10 balinnya ennyonyi ne bava mu mawanga ag'enjawulo bavudde Kata bavudde Bahrain bavudde Kenya bavudde Nigeria baze kulaba show yaffe kubanga e Uganda bawera muziki waffe tickets nyingi nnyo ezatundiddwa n'endala nyingi zibadde zigenda kugulibwa wano ekino ekifo bagendawo abantu nga 3,000 olunaku lwaleero musawa 4 oba 5 ziddako tubadde tugenda kusobola okukuŋŋaanya ssente ezikomyawo ekitono nnyo bannayuganda 4,000 kyanaku nti show eno bagisazizaamu tikyatandise leero mujjukira nti covid bwe yaliwo bannayuganda baali babonaabonera China nga babasosola mu langi nga kyebaagala kyokka bakomyawo waka abo abalina oluganda Museveni bo babakomyawo ffe bazinkulu buse ne tusiraanirayo nakwatagana ne baddugavu bannaffe abaagala ensi yaabwe abaagala abaddugavu bannaabwe mu Amerika n'ebitundu ebirala byonna ne batupangisiza ennyonyi yabwereere nga bo kye baagala just government ya Uganda ekkirize ennyonyi eyo erandinge ku kisaawe ky'Entebbe ekomyewo baganda baffe government ya Uganda yagaana ennyonyi eyo kulandinga kubanga ze nalingireese baganda baffe ne basiraanirayo olunaku lwaleero mwena mulaba baganda baffe babasalamu ensigo zaabwe babasalamu ebitundu byabwe by'omunda babatulugunya olwa langi yaabwe nze olunaku lwaleero bansibye nasuze ndi musibe era namaze essaawa 4 nga bansibidde mu kihoolo ku airport ewali abantu bwe bagenda okuzza ewaabwe manyi bwe kifiiringa mwaddemu abalundi abe Cameroon bambi badduka bannaffe abadduka mu nsi zaabwe nga banoonya green pastures nga banoonya obulamu bangi bali omwo abamu batandise n'ogwa eddalu kuba tebalina ssuubi nange gye bansibidde n'endaba ku mbeera gye bayitamu bansibye n'ekiwandiikako ku Twitter booli awo ne beebuuza abakulu ababasinga ne balagira bante njagala okwebaza gavumenti ya wano kubanga abakulu baze ne banonayo ne baneetondera n'okuneetondera ne banzikiriza n'enyigira mu ggwanga lino era mbadde nnyina essuubi olunaku lwaleero waaki tugenda kusobola okusaaka ettafaali lyaffe ttono nga tujjayo baganda baffe eno nga tubazayo ewaka kyanaku kikiremeseddwa era twategeezeddwa nti gavumenti ya Uganda ng'eyitamu embasi ya Uganda ebadde discouraginga n'okutiisatiisa abantu obutajja mu kivulu kino naye ate era nabo baafubye nnyo okulemesa gavumenti ya wano otukkiriza otuwulukisa oluyimbira wano babagambye oyo Bobi Wine alese byabufuzi mu Dubai oyo Bobi Wine ayagala kuyigiriza abantu bamwe kwekalakaasa bajjeko gavumenti yamwe nga bwe kyali mawanga g'Abawarabu amalala era shone bagisazaamu kyanaku nnyo ti gavumenti erina okulabirira abantu baayo eremeddwa naye ate ne kaweefube yenayena eyandiyambye abantu baffe naye ne bamulemesa kyanaku nnyo obubaka bwange eri bannayuganda bannaffe mwenna gye muli buli alina akyasobola okukola teweetaaga kikolera mu kamera nga gavumenti eneraba naye ne bw'oba osobola kugula tiketi emu n'okomyawo munnayuganda omu ne bw'oba osobola kusonda kitundu kya tiketi ng'oyita mu muntu yenna kati bano abaana baffe gye bali wali open teweetaaga kuyita mu Bobi Wine teweetaaga kuyita mu Nubian League okusobola otutuukirira naye naawe kennyini njagala mwe interesting njagala mufune okwagala okumanya ebigenda maaso ku bannayuganda bannaffe kuba abaana babonaabona batulugunyizibwa lwa langi eno nze temundaba n'obwa Bobi Wine bwange ne wali bwe mbadde mu baddugavu bannange I was just another black man kyanaku the government yaffe abeeyita aba Pan-Africans tebafaayo ku mwana wa muddugavu. It's very unfortunate that the so-called Pan-Africans do not give a damn about their fellow black people.
It's very sad. Nubian, why don't you say something? Banange bana Uganda chana kunyo ekitusewo wano emitima gyaffe gimenyese naye nga Bobi Okuyimba situka tutambule. Yeah, the fight is still on. We are going to use whichever avenue gye tusobola okukozesa okulabanga tukomyawo baganda baffe abasiranira eno. Chana kunyonyo nnyo nti ne twabadde tujja twasanze hundreds of young girls nga basimbye ennyiriri ku airport bali mbaleeta muzina ensi. Naye nga muzina ensi babaleeta kuba harvestinga mu organizi zaabwe. Muze mubiraba sitole muze muziwulira. Babajjamu ensigo ne bakujjamu kyonna kye baagala bo bajjanjaba abantu baabwe. Naye nga ani afunamu? Museveni n'abantu be n'ebyo organizations ze bawa license okuleeta abantu baganda baffe eno. Tibawulidde emisango mingi nnyo egivuddeyo naye gavumenti teyinterestingangako kukola investigation ku zino organizations. So kiraga nti noffe nga bannayuganda tuli ku lwaffe era tuleke kwesiga gavumenti. Gavumenti tetwagala, Museveni n'abantu be tebatwagala. Kiringanga abagamba nti bo balina ensi yaabwe endala naye ng'ensi zonna zonna endala zikolerera abantu baabwe. Ensi zonna zonna endala ziyisa eggwanga lyabwe nga owaka waabwe. Ekirungi kyonna kyonna kye balaba ewalala baba baagala bakiteeke waabwe. Enguudo ennungi, amasannyalaze buli wamu. Kyewuunyisa nti tukyafumbira na kunku. Ensi engagga ennyo nnyo, emiti bagisazeewo olw'okubanga ki bano abasajja tebafa ku munnayuganda. So mwe bannayuganda bakyali eyo abalowooza nti no gavumenti ebalimu mbasaasidde. Era nsaasira nnyo omuvubuka yenna gwe akyawagira gavumenti eno. Omuntu yenna awagira gavumenti eno owagira okunyigirizibwa kw'abannayuganda. So fenna nga bannayuganda twebereremu, tukimanyi nti kyonna kyonna kijja kuggwa kubanga tuli basabi, tukkiriza mu Katonda oyo omu yekka era nga naffe tumanyi nti tulina okwebereramu nga bwe bagamba lubalambeere na n'embiro kwentadde. So tetukirekera Katonda yekka. Bannange munansonyiwa ndi munubbi naye kasita mwe mukitegeera. Bana eno tusaagamu naye ng'ensonga eno eri very very serious. Emitima gitumenyese nnyo naye bannayuganda mumanye timuli ku lwammwe. Bwe muba nga mukyalina abasajja abo abatabaagala, omuntu yenna ne bwayagala bakolera ki kijja kulemesebwa. Kuba twayimbiranga ssente twone kinugana amaloboozi n'ebigambo bye tuyimba tetwabigula. So bwe tuba twagala tukikole naffe tuteekeko ekatafaali akatini. Naye bannayuganda bannaffe mwe abatulaba abali mu makomera mwe abali mu biyumba tuli wano Dubai, tuli bannayuganda. We are Ugandans, okay? You are black people, you are Africans. But these people that claim to be Pan-Africans, they care about foreigners more than Ugandans. Mwe bannayuganda Museveni tayagala mudde mu nsi yammwe. Ensonga lwaki abasibira eno ayagala bwe muba musobola okufa mufe. Tubasaba temuggwamu maanyi, temufa, temwekola kikyamu. Think positive. Kubanga nawe olukulwana koyina kwe kusigala ng'oli mulamu, kwe kusigala ng'oli soba. Musigale nga muli soba. Eyo muyumba gye muli buli omu akwate ku munne amugumye amugambe kijja kuggwa. At least embeera yammwe bagimanyi. Part of our intention was to create awareness. But again, we are succeeding. Look, tunulira bana abantu bona babadde basemusho sawa ziri 8 wa misana naye babadde bakatire. Babadde baze kusho eno wano n'abadde bagenda kujjula ng'ogyeko okunyumirwa. Tubadde tujja kusobola waakiri okuzaako abaana abamu ewaka. That is what we want. Kuba tumanyi kye bayitamu. Zolaleero bansibyeko essaawa 4 n'abaana abamu abo bye bagenda okuzaayo n'endaba kye bayitamu. Abo bamazeyo emyezi, abalala bagenda kwezaayo myaka. So it's very very unfortunate, very unfortunate. Yeah, naye temupowa.
People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Nenga tojja kumalako. Tajja kumalako ne bwana akola. Tuliba kumutuli solid. Solid. Chorutalo ngalwete tuyambale ngule Chorutalo ngalwete tuyambale nejeyo achiwede tuyambale ngule